Sanyo teriberera. Nakuteba y'omu. Ndikumma okulya n'ebirala bingi. Olw'akatabo k'ensoma ennaku zino bakayita ebisoko n'engero ez'amakulu amakusike. Jesse Sekamwa. Ebitabo ebyo mbigule mu bisome bingi bulwoyingira bookshop buuza mulina akatabo kasomesa ku by'Oluganda. Kitukwatako bannange. Olwali njogedde ku bisoko. Engero ensonge n'enfumo. Ono muyimbi. Mwana yakuba oluyimba olwo. Loza yali Mr. Kisemakula. Kwagadde nnyo. Bamuzeeyi bonna weebali. Ng'obaleeta lambada. Simanyi kalipiso. Tugenda mu lubiri e Mengo. Twaleese dda abalala wano. Nyweza tugende. Nyweza tulabe. Olukuba lwali lufuuyirira. Oyo tatalutonze. Mwana mukubye ekigwawo. Musajja akubye munne ekigo. Kyali Mawokota. Ekigo kino Gumbya. Kibeera ku Bukedde TV kwokka. Omusaza agamba ki? Kakoza David we Mawokota. Katongole Mathias we Mawokota. Abantu baagala ekigo kyabwe laba enkuba. Terina omwagifaako. Baagala Bukedde TV. Baagala ekigo kyabwe. Kubanga muzannyo gwabwe. We Mawokota. Mutima ogwo gw'obumu tukutwale maaso. Teryaseguka. Kubanga ekikuba kyagala. Bano bameganya bali mu ddiiro. Osooka n'owaga. Ekigwa mujje mukirabe kubanga kya buwangwa. Buganda tulina ebintu bingi ebyokulambula. Owekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi akoze omulimu gwa ttendo nnyo mu by'obulambuzi bya Buganda. Buganda tulina website bw'oba oli mu ofiisi y'osolo ginoonyako olabe by'olina okulambula mu Buganda. Bakiyita bugandatourism.org oba www.bugandatourism.org. ORG. Kikebera kencha ngo oli mu office yo. Oyewedde dda. Sajja mpye ekigo. Mu nkuba. Wetegereze. Enkyabokera mu office yo tekamu www.bugandatourism.org. Ojja kumanya byolina okumanya mu Buganda. Kwe biri ku website yo oba ku computer yo. Mubeera ku Facebook. Sajja mugunze ekigo. Amasiro ekasubi weegali osogenda n'ogalambula. Osogenda Nagalabi. Osogenda ku masiro Gewamala. Osogenda Tanda. Osogenda Katekere. Kateleke. Bangambye lyali komera. Kateleke.
eryo lyali kkomero soogenda n'olambulayo yabeeranga luzira wedde bingi by'oyinza okuyigayo ggwe n'abaana bo funa obudde oyiteyo olambule ku bitukwatako mwoza bwe ndigenda London njagala kulaba simanyi kiyigi simanyi kulaba biki simanyi Twin Tower kanzire ku kigwo abaana bawulidde ekyapa bajja kufiira ku muntu kino ekigwo gumbya 212 kyapa ku meeza wetegereze nagamba bw'ogoba musajja munoleka mwezi n'akuzza wakapala akeeru agobye omusajja okakana ate yasoose kuddimwa tetuba twakuleetedde omulala wulira enkalu siba enkalu kyekiddirira ekiva mu nkalu siba enkalu enywere takituuse erina kuba nkoona omugongo gwonna okutuuka oba ebegabega yongera owage kituuse wekinyumira nyweza omusajja awo laba bukodyo musajja ku musajja kafulu ku kafulu buli omu anoonya kumega munne badifiri beetala abadde amulese bulungi muyinza okwetala eddirwawo n'olaba taabu enkalu agimugyemu enkalu bano beetaze eddiiro lyonna enduulu mu kirasha neyeyongera tukuleetedde bano musooka kwekwatamu mwekwata mu mikono ne muyisa emikono ekigo ne kinyuma bana batuuka ku mutendera guno tebazannya laba enkalu ey'omu bbanga ekalu kasulike eyo enkalu awo omusajja kyaliko gwe tokimanyi nedda ssebo tebasindikiriza kisindikirize ekigo kikuta akati wano kiri ku Bukedde TV kwoka twaleeta ekizungu ne mutulemerako kati na kino kiri origino ekizungu tujja kuba tudda mu maaso awo nakyo tukibalage eno yo Bukedde waga muganange waga naye okemusooka kwekwatamu buli omu aba amatidde munne abantu mubalekanga ne balwanamukko Katonda kasaba nga tebalina bisi kati awo teri apapira munne kubanga buli omu awulidde munne amaanyi g'alina mu kifuba buli omu najja atuukirize amaleko awo tewakyali ku papa baana bambala kyapa ku meeza ekigo naggambye oli akufiirako tekibaamu muzannyo musajja alijja munne enkalu tewali kulekera nagambye musooka kwekwata mu mikono kabonero kabwa Sseruganda kwebuuzaako nolyoka olumba munno omulumbisa mutima enkalu kasulike ebeera y'abasajja siba enkalu temugyawo maaso mubatunuliriza enkaliriza tekiweze ekigo kikuta akati wano
Ekiko kikuta akati. Enkuba etonye n'ebivaako. Nga teri aseguka. Abantu balina okugwamu empewo. Waga. Naye awo mubutuufu buli omu aba atyamu munne. Nagamba omusajja bw'omukwata bunaomuwulira. Obwedde awoza oba tulwane. Oba bansibe. Otaka kuwoza kale gwe yagala kunsibisiza bwereere. Nze nakoowa ebyokulwana ebyo. Omusajja omuwulidde sirinda zalina mu kifuba. Ne bajja beetwale. Ne bajja beenoonye. Bano tebazannya. Kiri kitya? Yawedde dda. Kyali Mawokota wano. Asa nkulaba. Tatabidde bupicha wowe. Neyo bwa mapenzi. Kino eba panchi yekaba abana abamusajja ku musajja. Bajaji balaba batya. Wulira engoma esindogoma. Muddemu mu mwetwale. Bano bebali basemberedeza akamalirizo. Enkuba etonya lete lyavaawo. Siraje kizito nkulabye. Webale kola bukedde botya. Programu y'abafefesi. Ne muno inspector. Kigobero inspector. Kigobero bangambye nkutumire. Kutumide nnyo Kigobero. Mwana akupe engoma n'agifiirako. Twala muno tugende. Wana abasajja baliwo bonna tebazannya. Awo. Kiri kitya difiri. Ulire nduru saidi yeri. Achiwangudde. Sajja akube ekigwoyo. Ate ne obukodyo obugendera kabumanyi. Najja ye yale maso gekula. Ye yala okubanga olwo omusajja wa Ssaabasajja Kabaka. Speaker wa Buganda Mwami Kaddo. Owekitiibwa Kaddu wali nnyo. Katulabe wano ani atwala munne. Finali. Bakuguberere. Wano bazibu. Olete enkalu omusajja n'agikuulayo. Enkalu tulabe. Ayaya. Sinda kinyongerako. Ekirasho ne kigwa ddalu. Kyekyo kigo kya Bukedde ky'owulira. Kyekyo kigo Bugumbya. Omusajja awangudde ekigo. Mawokota wano akiwangudde. Omusajja oyo gwe bayita omusajja. Ng'enkuba etonnya. Yeetaaga kusitula. Omusajja mukubi wa kigo oyo. Tozannya. Kigo kino kibeera buli lunaku lwa mukaaga. Tweyanzege. Mwebale kubeera ku Bukedde TV. Mukama abakuumi.